mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Nze Segawa Murishid. Ku nsi kuno eno ebimu ku bintu ebikyasinze okwawula emikwano gy'abasajja zi ssente kussa n'abakazi. Kati Wizzo emabega kaawe yavuddeyo n'ateekayo akatambi ng'alaga afulumizza ebintu bya Chagga. Chagga yaliko manager wa radio and Wizzo nga n'omugenzi akyali mulamu era waneeno babeerera ddala bombiriri nga bali wamu. Chagga naye muyimbi, naye yasobola okubanga ebyokuyimba andooza tabigenda nnyo kwe kusalawo apromotinge omuziki oba apromotinge abayimbi. Kati wakati Wizzo mugenda maaso n'okubeera nga yeemulugunya eri Chagga ng'agamba nti yaganye okwetondera mukazi we Sandra Teta. Kati obubaka bwegeze maaso n'okubeera ng'ateekayo wabadde bugamba nti uncle, we are here. It's unfortunate that the same individual who assaulted my wife is now claiming to be ill and hospitalized. I offered him the opportunity to apologize to my wife last week, but he failed to do so. They always want to see us violent. Kitegedde bulungi nnyo. Kati mubaka agezaako tegeeza nti ono yagezaako omwegayirira okwetondera mukyala we wiiki eyaggwa naye yalemererwa. Bwe tugenda mu maaso Chagga ono kigambibwa okuba nti yali abeera saidizi eyo Namasuba najja Nankumbi mbu ekifo we yali abeera newabeerawo omugagga agenda maaso n'okubeera nga akigula. Ebyo bigambo bya mukwano gwe bwe batandikawo Roots Band Enretigan mbu eyo n'avaayo n'atetenkanya obulamu mpolampola. Era mu kirabika ebyo ebintu Wizzo bye baafulumya byali bya Chagga, naye mbu Chagga yali tabeerawo ku Neverland mu maka ga Wizzo. So mu mbeera bwetyo nga omanyi basobola okugenda okuyimba ne bakomawo ng'obudde bugenze oyo tekimugana kubeera ng'apowa ewa mukwano gwe. Chagga wetwogerera ali mu ddwaliro, abamu bagamba pressure yalinnye ate abalala bagamba abaddemukko n'obulwadde obumusumbwa. Kati waliwo akatambi ako koolaba akasobodde okubeera nga kafuluma. Akatambi kano eno kalaga nga Chagga wamu ne Sandra Teta ndowooza baafunyemu oba baafunamu obutakkaanya ne bayombagana okakkana. Tulaba Chagga ng'akuba omukyala ali mu ako akatambi omweru kigambibwa okuba nti ye Sandra Teta. Wano oluvannyuma lw'omukuba ekyamazima yamukubira ddala mu kuvaawo n'agenda. Kati ate tulaba mukwano gwa Sandra naye ajja ayingira mu lutalo oba alina bye yali amugamba awe byamusoomooza naye n'amukubiramu okukakkana nga bazze okusobola okulaba nga babataawuluza baneeno. Mu mbeera bwetyo akatambi bwemu ku bujulizi Wizzo ndowooza bwe bagenze maaso n'okubeera nga abateekayo eri abo bonna bonna abayinza okuba nga babasalira omusango. Ekivulu kya Wizzo bwe kyaggwa twalaba promoter Norbert Events nga naye yeemulugunya. Mu bantu be yali yeemulugunyaako kwaliko Wizzo kennyini ate era n'atwaliramu ne mukyala we Sandra Teta ng'agamba nti Sandra yali avunaanyizibwa okutunda tebo naye waliwo mbu ssente z'ataasobola kubeera nga atuusa. Ekyo ne kibeerawo. Ebintu ebyo nno okukakkananga era Wizzo mu katambi kalaga ng'akuba Norbert. Norbert musajja mukulu ne munnange olw'ennaku gy'alina ku mutima twamulaba ng'akulukusa amaziga era nti n'erinnyo lye ligenda maaso n'okuba nga livaamu olw'okkubwa. Kati mu kiseera kino eno ate tulaba omukyala yakubwa. So kati gye buvuddeko emabega omukyala y'omu
amawulire gafuluma nga galaga nti yakubwa omwami we Wizo era n'amukuba bubi nnyo era olutalo olwo ne Daniela ali mu Amerika yasobola okubeera nga aluyingiramu. Bano basobola okubeera nga baddingana obulamu ne babutambuza. Kati sofa ebyo byakagwawo mu maka ga Douglas Mayanja byebyo. Katongera okugoberera ensonga eno. Nze Ssegawa Rashid.